Esanyu awo owulira otya ebyo biki byokutte eno basa kino kikopo kya bulungi wange bavudde n'ekikopo eky'obulungi bannange owangudde ekikopo kyaki eky'obulungi ekyokunyirira okimaze ekikopo kyokunyirira Premier League Champion League nze mmanyi kikopo omanyi kikopo naye nga kyo kyakunyirira era kinyweramuki kino tebakinyweramu bakolaki kibeeraawo bw'otunulako ssanyu lyo owulira otya kugeye mpulira essanyu kategule wagibaddemu naani enki kateguli oba kale wabadde nabo bewawangudde bebaane abo kubamanya oluzungu tolumanyi oluzungu sebo nno wayize oluzungu nlutegeera kati kategule gye nabaddemu maneja wange yagiŋŋambako yalimu Asiya yalimu nawulaga mulimu ssebo naye nga yo kategule nagiwangudde era ekikopo kyange kikino nkiina kati bajja bayita batya eyo tusomeremuuko bagita batya Power King TikTok Awards breakthrough of the year wayize kabaka mwanga wayize bano bakayita Power King wayize oluzungu ondabye wayize wawandisa application y'okwesimbawo wulira nno watusuubiza kakati kati nyongerako bye nasuubiza ndikwongerako bwongezi nga 15 omwezi ogujja ogwokusatu lwetulonda ba prefect b'essomero lyensomerako Brain Parents Day and Boarding School era nga nze HP agenda okwesimbawo ku ssomero sikulira abalenzi bokka sikulira bawala bokka wabula essomero lyonna nze bandikulira ekikopo kijiddeko ki akasente oba tewali ekikopo yadde ekikopo kijiddeko sente tonimba kijiddeko sente gamba abantu tobaddeewo gambye tenzijaamu bwe bolimba kale sewo tekubadde sente okay kati lwaki ate nkugambye tekubadde sente lwakuwakana naye njagadde kumatiza nti zibaddeko naye gwoganye kati tezibaddeeko kati watandise okusoma bino ebintu ojja bikwasaganya otya saawa ziri mmeka saawa gyemanyi zituuse mu 10 kati saawa 9 dakika 3 munyo oli bweru nja bikwasaganya manyi bagazaala ekibya kiwongerera kakati osomadde nsoma kisulo kati wafulumya otya gate sooka otuliremu emboozi abaana nabalese no ku mulyango wangi nkugambye abaana nabalese ku mulyango basiibula kabaka mwanga agendako waka tebakuwadde saasipe ne saasipe ogimanyi saasipe gimanyi tebakugobye kuba otolose totawaana tebangobye era bampadde lisiiti enzikiriza okgenda n'olunaku lwendidda nzirayo ku Sande sawa 11 era ansuubira okunfuna sawa 12 tajja kunfuna naye obudde tebugenze tosaana kwebaka era ngenda kwebaka newe nebaka emu mba nebasa bugambo ki bwogamba Power King eyategese banaye Power King njebaza kanfukamire ne wansi njebaze banange njagala mukakaze nti ddala kabaka mwanga yeebazizza Power King neyanza neyanzeege Power King neyanza neyanzeege kino kyenkoledde n'abantu mwenna banjagadde naye gwe abantu bandaze omukwane kyamaze esuuti kati ziri mmeka luli twakoma ziri mu 5 esuuti ziri mu mmeka buli lunaku kweyongerako omuwendo suuti nga zijja nnyo musajja wattu abamu bambuuza luddawa gye wakwata naye simanyi bya Mukama Katonda bino wali obisuubira nali sibisuubira nkugambye nga sirina kyensuubira n'akamu naye nkyebaliza Mukama Katonda okutuuka wano weetuuse obugambo bw'obusemba eri abalabi abali ku TV ez'enjawulo
abalabi abatulaba ku TV ez'enjawulo kyenyongera okukubiriza abaana bakuyita bagumikirize bawulirize nnyo bazadde baabwe kubanga nze singa nayisa bawuliriza saalize Kampala gwe ebintu byali wali olinamu ekisooka kizibu nnyo okutambula olugendo n'ova eno neeri nga toweese ekkoona kati byalimu amakoona naye olw'okuwa abazadde ekitiibwa empitawo yowaaya akawunga k'essomero kakwisa bannange yowaaya akawunga storage akawunga ko bannange nga liridde wiiki 3 naye mwezi gwokka mwaka butuufu akawunga tekaliika kawunga tewabimanyiira saabimanyiira naye era embeera eriwo bannaaye sina kyakkola kusomozebwa kikusanze ku ssomero nga tumaliriza kekasembayo tewali kusomozebwa kwenfunye empozi naye tewali kubanga toyinza kuŋŋa nti amasomero gonna gali mu Uganda nkoze ntya toyinza kuŋŋa nti amasomero gonna gali mu Uganda galya muceere makoloni kawunga kati era nange sina kyakkola nina okulya kawunga kale